Tebaagala nnyo kufuna musajja ddofe. You know? Omusajja ng'oli awo oli ssekibotte. Mukazi we ayagala nnyo okwaneko. Mukazi we anyumirwa nnyo bakulwanireko. Era bw'obeeranga n'omukazi nga tawulirangako nti bakulwaniranga kayoganya n'omusajja. Musajja gwe nawasa talina yadda neegomba yadda nnwanira. Bwe ndaba embeera yonna nga nsobola okugenda ewa muzeeyi Sali Musale okumukuula nga mmukuula. Nga ne mu kitabo mpandiikanga n'okusayininga nsayininga keezo saamukuula. Era ndi awo nsaasira abayimbi abali mu kkuba emimiro. Oli bamuwa biliyoni 4. Nagenda ne mmukuula nenzirya. Aye ndaba abayimbi mu kifo ky'okwekoza obwavu bubaluma keezo tiyatuwa. Ebyo biveeko nze nagenda nenzimubba. Ne bannyabo mugamba mutya kasubi tambulira ddala bulungi nnyo. Tuli wano eno Boston ewa musajja wange liri puzzle tugenda beera tunyumyanyumyamu kimu bibiri budde bwa kiro tusazeewo ate tubeere nga ate tuweereza eggwanga tumanye n'ebigenda mu maaso bingi nnyo bye mwagala okumanya naye byonna biri wano eno tugenda beera tubibaweereza akatebe kaaka oli bulungi leero ndi mu ofiisi y'omukulu mbadde mbaze obbategeeza era tugenda beera tuwayawayamukko kulaba bulungi nnyo obulamu mugamba akacyumbaali ow'akacyumbaali neyagala ngezaako oli otya ebbanga libadde ddene nnyo naye kati omaze n'onfuna watuuse n'okuba emmiro nogamba pazo sajja nga oli bize nnyo ndi bize kanzijye kunyumiza gazi oba maze motozi akusula motozi oba ojja emmotoka eyakabi y'omuvubuka gw'ekirooto kyo oyagala motoka empanvu nyimpi eya wansi vitizira wuumu simanya lakitasi simanya Volkswagen V8 wonna okusula motozi ate mu kibanja mpola obeera ofuna bulungi nnyo emmotoka gwe yonna amwetaaze essimu eryawo wansi waneeno essimu eryawo osobola ogikeberako n'omukubirako nembeera ate nga muwayawayamukko ate omuganda enamba ogye kacumbali akusalirako ddala ate baganda bange abeetase okugenda ebweru nga nkwanjulira aba Skypins Tours and Travel bakutuusa ebweru mu nsi ey'ekirooto kyo nagamba Canada simanya Bungereza simanya America simanya wa yonna ensi gyewetaaze bakufundayo omulimu nawe wetaaze okuwummulako ogenda ate nobakuwummuzaamuko n'okyakalamukko n'omwana wo n'omwami wo ne bebi wo obulamu ne butambula ddala bulungi nnyo. Skypins basangibwa awo waggulu awo kwa Luna Mall obeera ogenda okubeera nga obasanga ku level ey'okusatu basibo ne bannyabo Don Chris nkutumiddeko muganda wange katukole bwetti katini nnyo nyabo Kacumbali TV tusimbudde n'omukulu liri puzzle ow'enkudi oli twagendeddeko mu bulango katini nnyo nadde ngambye walema okunyirira nganze liri puzzle nno lwakuba ndi mutonotono naye twenkana naye walema okunyirira olina sente tokimanya ebintu biri vice versa omwavu anyirira nnyo omugaga atanyirira kati bw'obeera omwavu ate katonyirira buba bukukeeredde buba bukuzibiridde oba andiyambi naye va nti wakulira mu kyalo Butambala oli musiraamu Butambala obutabeera mu musiraamu kiggobya naye ku kyalo kyekitundu mu Uganda gye batakkiriza kivvulu essebo waliwo n'ekitundu kye nasanga eyo owetera eyo nga egundi eyo gye baloga ennyo eyo nedde entwetwe nga kuliko abasiraamu baagaanako lodge ddiini y'obuyisiraamu ogisaagisa tesaaga ate weebaka ki ekigambo loogi kimala omusiraamu okugobya ku kitundu loogi ekigambo loogi ogamba otya enkudi ogitembeeyeza ntunze enkudi Ivan nga ntembeeyeza enkudi abantu banaagaana bugaanyi kujja era banayinja kutya ntembeeyeza enkudi
ngiyimbye nga butwa bwa mmese okimanyi kati n'oluyimba abantu balumanye ebigambo byonna okweta ntembeyeze enkudi ng'atembeeyo obutwa bw'emmese naye oluyimba lw'amaanyi nakasa nno lw'amaanyi na radio station ekyaza abayimbi ekubirako twagala mukyaza muyimbi katonda bagikuba bagamba puzzle puzzle si waffe yimba gyayimba sizeeno naye bwe wakuba enkudi ekyaddala bansaba ennamba yo nenjibawo nakyalayo wakyala ate ne bakufuulayo bati ne bakufuula obwavu nga tewajenga agala kuleeta bizibu naye nga nenamba mugundi awogera kola whatsapp nanze nabazindikira ennamba olimba naye nga mukusooka nabagamba musanze liri paso ne bagamba nga bagamba si waffe ebyayimba si byeno webale kukola anadda okusookera ddala tulina okwebaza abantu ate nnyina kyentegedde amaanyi g'abantu gakola okusalawo kw'amaanyi ku bye tukola abantu abatali abatono abakwetoolodde oba abakujajjatta oba abakuwaanawaana nti wajja kyova olaba olugendo lwa Liri Puzzle oyinza okunoonyayo yadde akawunti emu ku TikTok entembeeta n'ekubula kuliko emu bagiyita ya Liri Puzzle lifestyle era agikwasaganya namugamba toteekangako bubaka buli negative be positive mpereza ku simu yange awo Junior so nze mu byenkola nnoonya nnyo amaanyi g'abantu n'ekisa ky'abantu buli lwonoonya amaanyi g'abantu amatuufu kikuyamba obutalimba mutima gwo n'abakugoberera kwerimba abakugoberera bayinza okulimba nti okyali w'amaanyi naye nga mu bantu olegeyeza onafuye so amaanyi g'abantu gano buli lwoganoonya nga tegaliiko bakutembeeta kuwaanawaana nakusuutiriza nga bwe nkugambye nti nze ku TikTok onoonyayo yadde peegi n'emu enjajjatta yadde ensuuta nti kibumba kya gundi simanyi muniikini wa Liri Puzzle simanyi nnyabula wa Lunnabe simanyi kwatakwata wa Liri Puzzle newange tebiriiyo ne bw'ojja nga kyoyagala okunkolera nkugamba nno mu kifo ky'okukinkolera teekako by'otunda nyumirwa byenkola wuliriza myuziki wange bwe biba tebikunyumidde tobyagala bwe biba bikunyumidde teri kyoyinza kumpa kisinga ekyo kyovudde olaba nga Ivan nze nnoonya nnyo amaanyi g'abantu kyova olaba bwe nkuba oluyimba gwe kennyini otuuka okukyogera naga oluyimba nga lw'amaanyi luba nakyo luba lwa ddala luba sirufoosinge luba sirukake nedda bwe mpisaawo oluyimba manya emmeeme y'abantu yerwegulidde ya abantu be baba balwegulidde mu kwagala kwabwe era bwe olaba mu butali bwa kwagala kwabwe bwendeeta kye bataagadde tebagula era nenjiya nnyo nenzirayo nentakula ennyo obwongo kati mu kutakula ennyo obwongo nfulumayo n'ekintu nga kikambwe nnyo nga kinyuma nnyo so mindset yabwe mbanje kutte abantu abasinga ne bagaa walogerawa walagawa ebintu bwe bityo bijjirako naye ne beerabira nti mba nakoze ekituufu abantu kye baagala kubanga nze sirina nkubira kikopo nzayeetembeereza nga bw'oŋŋambye otembeeyeza enkudi wanumani gw'olabayo apostinga enkudi beach festival tewali kojja wange Wizo Kamiliyoni Kenzo wange Spice Irene Ntale Fiki Gaza Basidiki Vokozi n'emikwano gyange abalala abagenda okujja abamu bakuliseva abamu tebanasindika drop naye zijja ab'emyoyo emirungi bayimbi bannange bakabako bemanyi nti tuli mu competition eriyerese kubanga bino bye tukola tuli mu shares yansi omukama ensi yagituweesa ddembe buli omu ojja n'ogabanako k'ogabanyeeko ejja kusigalawo bwe tulivaawo n'abalala balikola ki balijja bagabaneko so ensi si mulaba eri omuntu omutonzi yagituweesa ddembe buli omu aliyeko kakoze eki kyova olaba competition yandibadde erefe ng'okuvuganya
kwa bulamu sikwa kwereganisiwa na kwevuganya kuli okujjudde obukyayi kuba kubi nnyo okwo. wali tonnakuba nkudi n'ogendako eggulu ebyaliyo n'okomawo ng'olina mulwadde nnyo oluvannyuma lwakuba enkudi amaanyi geeyongera lwaki toyitako eggulu eyo okuyitako eggulu n'omwebaza okujjanja eggulu kangenene nakulabye naawe ogira tekina mutawaana nange kambeereko wano kasogendege nange mbeereko oba tuleeta eri entebe waneeno sembezaamuko tuwayeemu ebigambo ne Ivan mugamba mutya musheyalinge muve mu byekiyaayi ntadde wano bakulaba bulungi ebandaba kale obadde ogamba embadde ngamba nti omukulu yakujjanjaba obulwadde kifisena lwaki togendako eggulu n'omugamba kuba kati enkudi naye agiwulira ani bw'obanga omanyi wano bwe tuba twogera oyogera omuntu otubeera open kyekisinga okwagaza abantu bye tukola. Lwaki togendako ewa Genosale n'omugamba we najjira byali bwe biti ne kati biri bwe biti. Genosale kye nategeera era kye mmanyi tulina omukuula. Gavumenti tulina okugibba kuba ffe ke tubba kalyalaali kalilla era nze bwe ŋŋendanga okulya kendidde wa Museveni oba wa Salimu Sale oba ne bansanganga mu kitabo erinnya lyange bwe baliraba tebalizimbiranga mutima bakitegere liri pazo wano yabbawo ke yabba ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana yakabba yakanyakula yakatwala. Nze ndya waliwo kye bayita keeki y'eggwanga oyinza n'okuba togiryangako gwe tokimanyi nti mu ggwanga waliwo kye bayita okulya ku keeki y'eggwanga kati gwe bw'obanga tolyanga ku keeki y'eggwanga gwe keeki y'eggwanga omanye eriwo endala kye bayita keeki y'eggwanga kwe kukuula gavumenti nga naawe omuwala bw'akukuula. So tekirina buzibu nze tekirina buzibu era bwe ndaba embeera yonna nga nsobola okugenda ewa Muzeeyi Salimu Sale okumukuula nga mmukuula nga naye mu kitabo mpandiikanga n'okusayininga nsayininga keezo saamukuula era ndi awo nsaasira abayimbi abali mu kkuba emimiro oli bamuwa biliyoni 4 nagenda ne mmukuula nenzirya aye ndaba abayimbi mu kifo ky'okwekoza obwavu bubaluma keezo tiyatuwa ebyo biveeko nze nagenda nenzimubba ne muga nziridde nalya busatu nenzija nenkola ebigulu byange eby'emmotoka emmotoka yange yali ekubagana ne SC neteekako n'emipiira neŋŋamba owanyuwa ewaawo nenziza ne national nenziza ne pamiti yange bujja ku ssente za federation nazirya nze namugaa ndi muyaye kampe nkalye kakati obwo obukadde obusatu ku bantu abalidde wano biliyoni ne biliyoni gavumenti naye bankopi nabulya ebankopi kakati obusatu obanje eki nabukuula nabulya era kenzo namugaa kano nkalidde kulira nangamba sayini nga ne mugaa kakyako okuzza baaka fire nkalidde nange ndidde keeki y'eggwanga ngeze yapita okusayininga nga nafulumye dde omanye emisinde gye natwala nga nfunye obusatu emmotoka nagireka eri wansi ku kyemutundu enafubutuka bagenda okuŋŋamba jangu osayininga nazirya nze ndyogera mazima abantu abavuma bizonto nti byalya bakola kyabwere ate babadde balina kaki gwe gyogenza okuzijja tebakugambye nti
nti tutuwagire gy'oziridde tebagambye nti tuwagire babulo bali bakuvubye ne bakunyonyola tugende tukuule bino ebintu by'okulya akasente kana bannamiziki ke balya muwala mukuuzi lwa Sande kutegezaako muwala munne nti tugende ku Ero Beach tukuule ekyennyanja nga 18 tukuule gaayi kubanga gy'ozijja tebakugamba nti tuwagire wandiika wano otandika tuwagira waziridde bakakuwa nti genda era be bamanye ensonga lwaki bakakuwa baalidde babadde balina kaki nze mpagira wano buli muntu alya era nze owa traffic bwannyimiriza omukono mugaka akati gwe eno Uganda gye tulimu ogikola ki ogiraba omusana gukwokyezza okuva ku makya mpaka wonkwatidde ku 8 gwe bwona ayagala okunkuba ekipapula togenda kukola wano nzi nyina ke nnina lyako olya onaatayiza omulala sirina nnyo musango gw'amaanyi ndeka ŋŋende nga muwake muwadde ŋŋenda in fact nze muna Uganda asinga okubeera mikwano aba traffic era bwemba nva ewaka ezaabwe nzitegeka ntegeka akaabo saagala nze buli omu mmanyi alina kubaawo eno gavumenti newankubadde buli omu agiraba bw'agiraba naye njebaza nnyo obutajjonkera tejjonkera nnyo kwata kaffe tulya katono kati wa traffic omutwale ne5 musajja wattu aba alidde kaki kigenda kaalidde anti mmwe lwakuba mmwe temwogere gundi kati ate bwe nakwanye ne kibaaki ensinga ekulaba n'okwana omukazi wandabye wabaddeko nakulabye owaye ekiwala nakyo kirungi neweekaza naye nakikubya obuga naye wakiraba bwe kyabadde kiyitise ate kyemola abakazi banna ng'ate alikoba amanyi bamaanyi naye kyekiwala wali otuddeko nakyo kyamaanyi lwakuba ate Irene Ntale oyo akyabali waggulu Irene Ntale muggo gwa sinema kisi Irene nedda okwana omanyi n'abakazi tebaagala nnyo okufuna musajja ddoffe omusajja ng'oliawo oli Sekibotte mukazi we ayagala nnyo okwaneko mukazi we anyumirwa nnyo bakulwanireko era bw'obeeranga n'omukazi nga tawulirangako nti bakulwaniranga kayogana n'omusajja sajja gwe nawasa talina yadda neegomba yadda nnwanira abakazi baagala nnyo baawe bamukwaneko bamulwanireko baawe bamukwaneko abakazi babyagala nnyo abakazi baagala nnyo balwaneko nga bakulwanira yaŋŋambye nze nkuba yaŋŋambye gwe no sinika ebinnyo nze nkuba eŋŋamba ono omukazi gwe nafuna wuzigaani yennyini mundu yakabinika sinika ebinnyo ebyo nja kuyiwa ebinnyo neŋŋamba Mukama Katonda naye ng'ekyana wali wakyegomba dda namwegomba naye nga alabika alina akayaaya akamulimu kati amaanyi we ganzigweramu nali ne topiki kasente oyo emakindi tumaze okukola puroguramu yonna tumutwale out eri ekugundi ewafande Kasami naye ekyasinga okummalamu amaanyi akawungeezi kennyini ako nampijja lwe tulina omumutwala yampitako mu wiishi ya bbulaaka kaalina akasajja nga kasaza akalevu ng'eki feesi eri bweti neŋŋamba topiki kaweddemu nampijja alina akayaaya akakola ki akamulimu kati nze ate nnyina ebbuba eribi seeguya seegoda mulaava omwo nnyinamu entondo omukazi kasomulanga agiraagiranga nze nsala mangu omuliro mulaavu nze nsala mangu omuliro
nze era ne bwe mba nasuze naawe osobola okukola akantu aka newekyanga kamu kokka nze emmeme yange neefa fantu abamu tulina entondo onkola akantu katono nnyo emmeme n'ogitta naddala mulaavu kwagalanga walina okwegendereza nnyo kujja neweebaka nange ate n'onkuba omugongo olwongo onyiiga sikukwatako omuntu omukulu bemuba mumazeemu awo tomanyi position kiki kyeneetaaga lwaki oba onkuba omugongo otegeera tekisoboka nze emmeme eba efudde ate era nze seegayirira nnyo era siri weebuuka bambi nsulenga seebase tulooze mutabani wa Nakakiba Sabiriina olw'omukazi okunnyamba nsala bulungi otulo siddamu nakugambako nze seegayirira oba okimanyi wazze mbeera ki gyoba oteekawo anti mulimu abakazi abaagala nnyo beegayirira kale naye abakazi bafuirwa nnyo okulaba nti nze ndi musajja muyonjo nnyo omwana omuwala ekirina okusooka okummamba n'abamuuko bwatuuka awo ebinaabinaabemu awo bigiregire okyusekyuseemuko ku ngoye awo osenyeesenyeeko pafyumu zirume akabika omulalunda aba akapya saate kewattunkiddemu emisana wonna nze ezo enkola zange kati bwe sibirabaawo nga bwakatuuka manya omulimu omufunaawe omanya batomedde nze nyina byendabirawo emmeme yange bw'oba oyagala ogigula kubanga omwana omuwala ng'ojja okundaba olina okujja n'olugoye olulala oba nayiti erina okukola ki mulimu abajja naga toyina mu t-shirt waneeno nayiti erina okubaawo kubanga naawe wazze kunsatisfying satisfying me kunzikusa emmeeme omutima gwange ogukusa okwagala bali bakuliddeko transport nze tebandya otya transport bye byekisirusiru babikola bavubuka bajega abasirusiru omuvubuka yenna gwe balya transport aba musiru in fact yeyeetaaga n'okulangirirwa mbasiru abasinga mu nsi yonna awaadi y'obusiru bwe babanga bagigaba bagiwenga omuvubuka asindika transport otya jangu boda nje sasule ate n'abawala abo bazibu balina embaddi endala mu booda eyo gwe tewagitegeera nga bajja bw'aba ava Kiteezinga emitwalo emeka agamba owa booda emitwalo 6 kubanga amujja ku stage ye ku kiwete ewaabwe nkubulira ffe tuludde embakazi nkuwa tteeke amugamba 6 namugamba ekyesatu kyange nkusanga nakyo abakazi ekyesatu kyange nkola ki kusanga nakyo kyovola ffe waffe wane Makindye tulina ababooda baffe akunona ng'omugamba musiraamu genda omunone ekisaasi 6 abokazi ayinza okugamba nti omanyi njagala kujja kulabako nsindikira transport nomugamba gyalinnya boda nesitambula nga sinaamu ssente bwenfuna obuzibu abakyegayirira omugamba bireke kati fe abakazi be tulina ku sikedio bakyuka nga ntambula za nnyonyi mwe temulina bakazi wali ogezeko ku Dubai airport DXB entambula z'ennyonyi ziba ziti kati ffe be bakazi be tulina mu ssimu bali bati balinga ntambula za nnyonyi enedda Kata enedda Bangladesh enedda Mosika enedda Munich ziba ziti nakati nsobola okukubirayo omuwali wali ku Salama Road obwedda akuba avuga ali akawundo mpya bamuyita Nakalema namugambye embwa gwe leero togenda kundaba ali eri alajana ngada kubasaba transport ngoli yevuga mwe mukyabikola ebyo nkugambye abawala be tulina mu masimu balinga ntambula za nnyonyi
tobola ngamba nnyo nzeera omwana omuwala bw'oneeragirako ng'alaba ono teri kimpa ddembe nga muwala kunneeragirako nsooka nakuwandula ku sente zange nga pu sente zange ziwonye kuba taffe tuteekamu era nze bwe nkwata ku mukazi wo kwanza omuwala nkutunuulira waakantuukako nze nemmanya nkutunuulira bwenti nemmanya embeera gy'olimu sookera ku ngalo engalo nenziraba bakutwale mbanga akusindika eri bakujjanjabe genda bakuteekeko enjalo ndabikidde bubi waliwo byentandikirawo ate waliwo bye tusooka okukolako bye tutabanja nkumalemu ejjoogo lyakavubuka ke wafuna nkumalemu ejjoogo lyakavubuka ke wafuna nze nsooka kola ku byanjala sooka ogenda ogire ku njala genda enviri bazikyuse bakolekolekaawo ebintu oddeyo ng'okyuse genda bagiregire temugenda lemesa abasajja abatalina ssente okukwana abakazi ati ffe tukola bitandikirwako kati awo gwe kennyini n'omanya ti ono omusajja tetulina we twatuuse kubanze waliwo byenkola oba naasula naawe oba siisule naawe oba ogenda kumpaako oba tompe nateekawo etteeka bw'ojje wange nga wakatuuka enjala njagala zange zindabikira obuki akaviiri njagala akanga akandabikira obuki ebyo byombikolera sibibanja oddeyo ewamwe ng'omatidde agamba ono omusajja bannange gwenfunye ate leero simulabanga ddeyo ng'omatidde ogende wali okwanyawo ku mukazi n'akugaana kyabutonde kyabutonde naye ze mbala mangu embeera sifiira mu firimu mukazi kuŋŋaana nsensinga mangu omulabirawo n'ogamba nsensinga mangu kubanga nze akasente kange mbaledde okukuwa olina kunyiga peesa limu kujjamu ngoye sente yange ebaawo era epeesa bw'otalinyiga kikumi kyange ogambe ziwonye sikuwa kubanga naawe tewabadde wa mwoyo mulungi tewabadde wa mutima muki mulungi simwezikidde so mbadde nkyagala okugamba nti wabeerangawo ebintu byokola omwana w'obuwala n'agenda ng'akutenda nti ono mu balenzi be nalindabye tawena tasaaga kwegamba mube yandimanyidde n'otabeera paati ovu abamanyiirwa wabula n'ogenda mu mutima gwe ng'owandiiseemu ebiki ebyafaayo kati ffe bwe tukola abakyala abawala b'e Makindye obeewaza otya bagamba bayaaye nze zaatali muyaaye nange ndi muyaaye muzibu zaatali muyaaye bakuyaayo bayaaya nange ndi muyaaye muzibu nange ndi muyaaye nga tetunaba tusoke tugendeko e Dubai katono kyali kitya e Dubai nze saagala nnyo okwekubira kadingidi njogera bye nalaba ku mulundi guno ndowooza ku mulundi guli abantu tebantegeera bulungi ku mulundi guno abantu bategedde nnyo ensonga yaffe siri nnyo mwewaanyi oba kwekubira kadingidi naye nasanyuka nnyo abantu ku mulundi guno bategedde nnyo liri pazo era kyannumanga nnyo nengayi naye mukama mu kitone kino kyewampa abantu nga tebantegedde bulungi nandyagadde abantu bantegeere bulungi naye baza Katonda ku mulundi guno akimpadde okuggyako obutasiima n'obutamatira era we banaaba basazeewo okunkomya bakama bange nja kubeebaza era omukisa guno gwe bampadde kangukozese nsobole okukola ebyo nange ebisobola okumbeeza obulungi kubanga buno bwe buweereza bwange nembukadde bwange kati akakisa kano ke bampaddeko nkabeebaliza natuuka e Dubai nga vibe y'amaanyi nentuuka e Saudi Arabia nga vibe yaki
yamaanyi. Mu Uganda wano ewaffe vibe kikabuka si kyangu bakantuuma ennyimba bbiri. Kibi nnyo okubeera omuyimbi nga tolinayo oluyimba lwe bakuyita. Kati era waliwo omwana gwenjagala ennyo, tunuulira ennyimba zino ze tukuba. Omuntu bw'ayimbanga oluyimba ne balumutuuma manya wa kabi, Ozambe. Omanye erinnya lye yaani? Kakati alina erinnya lye bamuyita Disita. Kitegeeza oluyimba lwe lwakyaka. Kakati kyakwefumiitiriza ng'oli eyo olinayo oluyimba lwe bakuyita, oba gwe omuyimbi wo gw'oyagala alinayo oluyimba lwe bamuyita. Ali mpalo na dirusuku lwa siminti. Onfuna Lady Maria Mutindaatiine, oyo omuntu aba yayimba. David Lutalo Kapaapaala, oyo omuntu aba yayimba. Liri Pazo owagenda ogula emmotoka, Liri Pazo ow'enkudi. Nkyebaliza Mukama kinene munno, ate kyetaaga okulowooza n'okwefumiitiriza. Ne bw'obeera ogenze toweerabirwa. Kati ate nti mu bye tukola bino n'ennyimba abantu okuzimanya, ffe tetufunira ku mukeeka. Tewali waakunyigira ku liiso. Oluyimba otandika okulwesitulira nga bakujjonkera, ne lutuuka okulukola festival nga balujjonkera, ne lutuuka okumaliriza nga abantu mu matu gaabwe baluzinye balukozeeko emikolo gyonna nga bakujjonkera. Kwegamba tewali woofuna kaweweevu, tewali woofuna kaki kaweweevu. Naye ate teweerabira amaanyi g'abantu. Buli lw'obanga anafuwa ng'oli eyo, lowooza ennyo kubakukkiririzaamu. Abakwagala mu bintu bye tukola gasiya tebalyogera era tomanyi ne gye bali. Abakwagala abaagala enkudi toyinza na kumanya gye bali, babeera silent bati. Naye lwe basituse lw'obalaba, kyeki kinaga nti babiwulira. Kakati abo be batuwagira bano boolaba, Kyankwanzi, Kakumiro, Kasanda, Butambala, Katosi, eyo ku bizinga ku nnyanja. Omuyimbi teri kintu kikyasinze kuluma na kuleeta nnaku nga pulomoota. Bakuba abamu teboogera mazima. Kumubuuza mbabuuza nnyo ekibuuzo kino ne bagamba wantegese naye ofunye. Oluusi tuba tetwagala ssente zaabwe, naye mba njagala mpulire ng'agamba nafunye. Era nze buli lwe nnyenda okuyimba pulomoota yantegese ne siwulira kigambo ekyo nkibabuuza nnyo, era bwe nva ku stage bagamba mumumpitire. Ofunye okoze eki? Mba saagala nti annyongere, wabula kimpa essanyu, kitegeeza mbadde w'amakulu gy'ali. Kati bwe nava wano ne ŋŋenda e Saudi Arabia, omukyala eyantegeka bamuyita Lala Group of Companies, yaŋŋamba nkoze kasente. Nkoze kaki? Nkoze kasente. Ekyo kyokka nkoze kaki? Naye teri kirumanga muntu kuteekamu tikiti ya nnyonyi na visa ku Bulaayi eyo okulya obuli KFC emitwalo 10 egya wano gigwa. Naga ekivulu kinsaze. So tebonkalu. Kati emirembe gye tusinga okufuna mirimu gye tukola bantu kufuna. Kyovola nti fera tetuseera bantu. Enkola ey'okubba obubbi abantu kuba tuli bagumu. Waliwo ajja n'aseera nga akimanya eno yali by chance kenkubye enkudi. Ebikolobero byenkoze ku bantu n'effujjo
sisobola kudda kanneeyubule nkozese kyansi eno naye nze ennyimba it's my daily